Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tweyama okubanga tukutuusaako ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Wabula olunaku olwaleero Prime Minister Robinah Nabbanja avuddemu omwasi ku nsonga ya mpuuga oluvannyuma lw'okubanga naye yamutyokozanga bwe yabba oba bwe yenyigira mu kubba amabaati. Era n'olwaleero bagasimbaganye ne Honorable Mathias Mpuuga Nsamba n'ayogera ebigambo by'ogenda okubanga owulira. Wabula nga sinaba kubanga nkuwa bigambo bya Prime Minister Robinah Nabbanja byalangidde Mathias Mpuuga Nsamba okwenyigira mu bubbi obukadde 5 avuddeyo n'annyonnyola ku nsonga za Mpuuga era n'asaba Mpuuga asobole okubanga akola ebintu bino wammanga byogenda okubanga owulira. Kasooke tufune eddoboozi lya Prime Minister Nabbanja n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo ne vidiyo eno. Wawulidde bagundi bano Mpuuga beegabanya milioni 5 z'erinnya lyange waliwuliddemu? Kubanga mpulidde kintamye. I think the country must know the truth. Mudde mu kwagala okulinnyirira kubanga temwagala njogere ku bubbi. Baleke kwonoona amannya g'abannaabwe. I think this marks the end of that topic. Bino bye bajja wano ne babalimba mbu bo tebalina ssente bya bulimba, tufuna ssente ze zimu. So bwe bajjanga baleke kubabuzaabuza babawe ssente bate baziina nga bazikolamu ebirala. Baleke kukola lip service. Mwogere amazima essente gavumenti ezibawa. Bonna bano basasulwa gavumenti. Muwulidde? Bigambo bya Prime Minister Robinah Nabbanja ategeezezza nti buli afuna omusimbi gwa gavumenti aba agikolera era sigenda kubanga mbiddamu kubanga wabiwulidde bulungi nnyo. Wabula mu ngeri emu Prime Minister Robinah Nabbanja avuddeyo n'ayogera ku bikimu bo bye bakoze nga gavumenti yaabwe okusobola okulwanyisa ebikolwa eby'obuli bw'enguzi. Wabula tetumanyi ki akigenda mu maaso naye kasooke tufune eddoboozi lya Prime Minister nga atunnyonnyola n'oluvannyuma nkomewo nkuwe eddoboozi lya President Robert Kyagulanyi Ssentamu lyayanukudde ku nsonga y'obuli bw'enguzi kusinziira nga Nabbanja bw'ategeezezza bannayuganda. Yaffe byekoze mu kulwanyisa enguzi. Leader of opposition yagambye twogere ku nguzi. Yateekawo ekitongole ekya IGG ekikulibwa mukyala Betty Kamya okwanika engeri ssente za gavumenti tezikozesebwamu. Yateekawo ekitongole ekya Auditor General's Government. Auditor General's Government bw'ereeta lipooti yaayo egiteeka mu Parliament. Kati bw'egiteeka mu Parliament walimu ebirumira ne bagikwasa bannaffe ku ludda oluvuganya kubanga bo baagala kujja mu gavumenti so tebayinza kwekerera. Bwe mulaba nga balina lipooti si baba baginoonyeza nedda eba gavumenti yeginoonyeza kati nebaasa okukakasa. So temugamba nti bali bebalwanisa nedda si bebalwanisa nedda eri gavumenti yerwanisa enguzi. Byebyo nno ebigambo bya Prime Minister Robinah Nabbanja ku butya ategeezezza nti alipoota ezo ezifulumizibwa aba opposition baba si be bazikoze oba si be bakuba bakoze okunoonyereza okwo. Ategeezezza nti gavumenti yebeekoze okunoonyereza okwo wabula bwe mubaamu ebirumira neekwasa aba opposition bavumbule empuku z'ababbi n'abanyazi ababeera balekeddwa ebbali okusinziira kwa lipoota eyo nga bw'ebeerezze. Era y'ensonga lwaki olaba buli lukya nti Honorable Joel Ssennyonyi akeera enkya n'azuula anti Speaker Anita Among yawa rediyo ye contract ya billions 3.1 ensimbi za Uganda. Y'ensonga lwaki olaba nti Mathias Mpuuga Nsamba asobola okuvaayo n'aweebwa milioni 5 awatali nsonga yonna erimu eggumba. Era y'ensonga lwaki ne ssente ndala nnyingi nnyo zikyafuluma okusobola okubanga azirwanyisa abo abali
mu kuvuganya gavumenti. Tulaba ssente mpitirivu nnyo ezifulumira naddala ku ba MP ab'ekibiina kya National Unity Platform ng'abatwaka Kagabo, Bakiyaga, nga bwe bategeezezzaako nti Geoffrey Lutaaya, bangi nnyo Baseggona, bangi nnyo abalidde omusimbi ogwa gavumenti. Nga n'olw'ensonga eyo okusinziira ku kibiina kya NUP kitegeeza nga eyo bweba enguzi okusobola okulya mu kibiina kyabwe olukwe nga kw'ossa n'okuba nga bazinga ensonga z'Abannayuganda ne zikomezebwawo nga tezikoleddwako. Kyova olaba nga Prime Minister avuddeyo n'ayogera ebigambo ebisaamusaamu ku nsonga y'enguzi, era ndowooza Honorable Joel Ssenyonyi ayinza okuba nga avaayo n'akikkaatiriza bulungi nnyo kubanga y'omu ku abo abavumbudde the most corruptive officials abali mu gavumenti. Kankujjukizeeko ko ensonga ya Uganda Airlines era nga Honorable Joel Ssenyonyi y'omu ku abo abaakola okunoonyereza ku ngeri Uganda Airlines gye yali eddukanyizibwamu, era n'akizuula nti eyali agikulira ebiseera ebyo yali Minisita Bamutulaki ebiseera ebyo, nti era okusinziira ku kunoonyereza kuno kwalaga nti talina bisaanyizo kubanga amanaginga oba nga akwasaganya Uganda Airlines, era n'ebyali ku kisaawe mwabeera bulungi nnyo nga Bannayuganda bata obutambi obulumiriza abakola ku kisaawe kino okubanga babasaba enguzi esinga ne ssente ezigula tiketi. So ndowooza ensonga ezo Joel Ssenyonyi ajja kubanga azaanika bulungi nnyo. So kye tuba tulina okukola kubanga tumusabira kubanga essaawa zino ali under assassination attempts nnyingi nnyo ze yakasiima tukasofa okuva lwe ya unveiling oba lwe yazuula nti Speaker Anita Among yeewa 3.1 billion shillings. So akyali mu matigga yasimatukako n'akabenje, ndowooza video mwaziraba, weewaawo ye teyavaayo kubanga annyonnyola Bannayuganda naye twakitegeerako. So kati tulina okubanga leader of opposition atumuteeka mu ssaala Omukama asobole okubanga amukuuma era mwongere obulamu, asobole okubanga addukanya emirimu gye yeeyama okubanga akola nga leader of opposition. Kale gompya nsaba osubscribing akwate ne kadaako osobole okubanga ofuna ensonga zonna zo tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda, osobole okubanga omanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, era ensonga zeezo nga bwe zitambula atuzikutuusako obutereevu nnyo n'obujulizi osobole okubanga weekennenya bulungi nnyo ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda. Atakumira mpeera abankuumire abakakkala by'emirimu gyammwe mwebale kubanga muwatanya okufuna nate ekigulira Magala Eddiba. Kale Omukama abateeremu obwangu n'omukisa musobole okubanga mukola mubeezeewo obulamu bwammwe ne famire zammwe. Atakumira mpeera abankuumire musibe bulungi mwera.